Okay, mikono gyange abalungi tukomyewo nate. Mwebale kwagaliza musajja ono, mwebale kwagala Katonda, mwebale kufollowinga Good Gathering Nutrition Mamdi YouTube channel awamu ne Billy Brands of Uganda. Tubiraba comments tuziraba. So konsomera mu comments eza gunta. Yaga. Bile tali serious. Olaba wagambidde Sebombu simanyi bobo otusi okuwasa wasa. Bobo otusi okufumbirwa naye ako tekabaddemu ojja kasalamu nange saakajjaamu nakola omuntu omunene naye nga nebbira ebintu ebyo leero sigenda byogerako nnyo kubanga ne bwe nabyogerako byesirubabba kigambo kwesirubabba okimanyi kwesirubirayo gwa Naggamba naye Naggamba yalinga yani Naggamba ndowooza yali muntu atafaayo ngeri erinnya lye kati nga bw'omugamba ekigambo nga abitwala for granted tayagala kumanya kigeza Naggamba n'endiwulira baaluganda ate endiwulira ye yajulizanga nja kuwulira kinafu How are you? I'm fine. Yes, my name is Billy Brands of Uganda. I'm natural super. Alembende hi how are you? Mwana we kaweri. Ba obbies never ogizwe twasoma fenna babuziza kusoma. Balamu. Okuba ayonga balamu. Bije bali. Njala kubuuzaako ne kwa obbi bono ne banya by the way seba Maria Mungu abafe banene. Maria Mungu. Ngakyali omutono. Maria Mungu wali omumanyi. Maria Mungu. Anti jo yabadde public holiday. Jana ni ngabakuza olunaku lwa jana ni lumu. Nadde nno yali sirutegedde obuseeko. Nsanga obwano manyi ndikyali nnyo obwano obwo. Ngabuuza gwe kola ki wano? Koko public holiday ma. Odi lunaku lwaki koko nange simanyi. Osegeera bwe bityo. Yes, now a lot is happening by the way, Doreen. Mubyo mwetubadde n'olunaku abasinga obungi lwakyasinze okwagala n'okutijjisa. Okimanyi mulimu abantu abanobi. Ng'anobera akamuli. Nze nno nabadde Dawson n'abundeetera obu. Dawson akuleda obungi. Musaza gumana yanjiyemu awo bumuli. Wow. Tuga omwana oyo akuze tunoonyeyo mukundi. Olaba gwe tonaba kunoonya. Ebintu ebyo biveeko twakirizibwa byogerako. Wamma mulimu abalokole naye nga yanyiize. Nga tebamuwadde kamuli. Tebamututeko out. Boyo ogenda mu bapya nze nkubuulira. Mu bapya. Naye nkubuulira. okoze ky'amaanyi tulemesa okucelebrating ennaku nga bwe zityo. Sitaani. Ataani. No. Kubanga kimanyi. Tekiri mu sitaani. By the way no kubanga tomanyi mutundu. Nze ndikyaliwo. Anti wuliriza. Mutundu ku bimu ku bintu byetusinga okusoma n'okutegeera ennyo n'okusaako essimu. Twagala nnyo okumanya ensibuko. Yekintu. Musegeera. Sometimes tekitusumbuwa. Mpulira mbu omusajja oyo yafa. Omuntu yamanyi. Naye nga alina okwagala. Twetwaberanga mu kyalo. Oba baali baagala na babiri. Twetwaberanga mu kyalo. Era bwe walimanga olumbugu n'olutemako omutwe. Otegeera. Oba tolinaba kuggerayo bwoti wali eri ng'ogenda. Nga luzzemu lukoze eki. Kiba kitegeeza nti ebintu ebimu okulimba naawe naffe twalimako newankubadde nga twalimanga mayuuni. Tosobola kuŋŋamba nte mu olumbugu mbundu temyeko omutwe bwe mba mpita bwe nti nga lukuliwe. Wawalanga buwazi kasita owala omanyi okuwala. Bakabala bawala. Olumbugu balugirayo ddala eri n'eri tapulu. Lyevunike okitemerayo ddala n'ovuunika. Tolina wakulira bbunga mukulidde mu kibuga. Ate bagaye mbunna ekibuga ne Kampala oyo gwolaba bayirawe lwali lutobazi. Mwalingamu ekibira. Juzi basimaawo okusaba ya Queen awo nendaba ebbumba boyi. Walinga wafu nnyo. Bazzenga babigikayo biyinja amazzi bikoze bityo okusobola okulaba nti ekibuga kifuuka ekibuga. So naffe ebbunga saba twalinako ne gye tuwalampa emiti ne tujjayo emiyembe. Katonda yali ankwatidde ku muyembe gwe nzibe. Ng'oli waggulu olinga nkima. Nalinyanga emiyembe. Naye nga by the you people kikulu nnyo okumanya ensibuko y'ekintu before you celebrate something and actually before you take in something mugwe okukiriza mu kintu. Soko otegeere obubwa bw'ekyo ennaku zino okubagana n'ekyo naye nga tumanyi kyavaawa. Okitegeera mulimu kubalina. I need to study more
bwebanga mu church basomesa ku Valentine, then I think I should consider it. Next ulirangayo topic yonna. Mulimu abazi celebrating tetujja gamba mbu But simanyi ki. is it worth it okubeera celebrated? Okwagala kuli to celebrating a love ku Easter. Anti kati abamu tebabitegeera. Naye nga mulimu ennaku ezijja. Nga bangi wagoni ffenna tulina okugenda bire sifa abatonda ensi. Okwogera byenjagala ku nsi tuyitamu buyisi. Tuli bagenyi kasita teweesittaza kigambo kya Katonda, teweesittaza balala, okitegeera n'omwoyo omutukuvu ne ani Yesu Kristo kubanga ye yakola ki? Kati wetegeeza Dorino olinga agamba nti waliwo olunaku lwalino olwa sitaani siba sitaani nebaleka lwa sitaani Abamerika lwe batera okukola ate olwoleke bagamba Halloween omuntu waleetera akawanga n'akasaawa naye nze ndabye ekyali wange ebbire kiri awo bambi kisajja kyatu tekinnalya ku kigodo n'enjija n'enkuyuwamu omutwalo n'ekugamba bbire sookokyamekuwa ku lunaku lweru naye nyinamuuko bikole then buno mwaka mupya bire yeerabirira buno mwaka mupya nyinayo Debola naye Debola wange sigulirangako ku Neguno mwaka nendo nedda not even this year for real. This year nakuwako kannamungodi nanga nzijukire kannamungodi oyina okakafu tugende mu kamera ebyani yakale yes naye nga mwebale bambi kwekumiranga ku channel eno naye kikulu I think ndowooza take home ya leero yakwagala kufaayo kumanya nnyo bwobanga oyagala okukalubirirwa mu bulamu kyawo okumanya naye buli bwobanga omanyi osegeera akyawo okumanya n'okutegeera akyawo okumanya bayitha oba oyolekera mu kuzikirira naye buli bwobanga omanyi kati nze waliwo obuzanyo nendifaana era simanyi ndowooza nze omupiira gwannema okuwagira ate nze mbuwagira era simanyi nakati tiimu kyesamba naye nina tiimu gyempagira maniyo naye simanyi basamba simanyi kikopo kye basamba na biki bakyalimu mu FA nti simanyi oba basamba bagiralyene Africa naye kikulu nnyo okumanya naye ne bwobange sometimes you don't know kubanga abantu abamu they don't do research tebagoberera nnyo bya kuresearchinga kati ng'eyo Valentine osanga nti tagenze into deep nekasamanya nti lunaku lwakwagala. It's not all about the simanyi you love your fiancé nencha lusobola okuba lwakiko mubaamu kyo specifically nga kijja nga kyakola ki kyakwagala. Kati nsobola okugamba I have my mom, I celebrate her. I have my friend, I celebrate her. Mwami nsereko gyali ye buli kanaku tweyagala mazima nyinza okulunako olw'okutuzinga nengamba nti nyenze ewala so tekiri mu sitaani yadde n'akalundi n'akamu okuba so kale abeeyagala kale mweyagale mwe mumanyi n'abeekyawa gwe okyogedde naye nga gwe okwagala mwe kuli munda mu ggwe to love is a must, but relationship is by choice. Bire singa obadde oyagala. To love. Okwagaliza sigambye nti tokuyina. To love. Oyagaliza. To love era is a must. Oyagaliza ne Henry Mufridi wamwagaliza. Ne Ronnie we yalinga agira wamwagaliza. Eno wali owo Mufridi ku kyalo. Eyo. Wamwagaliza naye gwe weyagaliza. Yeah, neyagaliza. Netwalako autu negulira soda negulira ekyokunywa mani agamba waliwo yabingamba biro yayagala mwava ku mbozi nzava nokukola gundi wano tondabye nga nkola dduyiro wano waawo wano baba kunumbawo bukunumbi
kigwe omuntu okalabanga akola ddiiro abeera ku nnumba okalabanga akatona awo Museveni yaddukiranga mu ddiiro bwatyo mu covid wamba mwebale nnyo tujja kudda ate omulundi omulala n'ebintu eby'amagezi bingi byetubeera twogerako wano olunaku olwaleero focus on loving each other bw'okyuzinga okuheetinga omuntu gwagenda okuba nga weerumya kitegeera so tubeera awo omuntu bwakola obubi muleke weeyongereyo tambula ogende njagala kubuuza oba nabaka enkufuwa ng'akyaliwo niwaali nnyo ekibuuzo kikino kiweereze eyawukana ku mugendo efuuka kaasa we bagamba ebeera ki I think separate on the ebeera ki eyawukana ku mugendo efuuka kaasa ebeera ki ziŋŋambe ebansanafu kaakati bwe banga ebansanafu enswa ziina namunswa ensanafu ziina ki enswa ziina namunswa ensanafu ziina sensanafu mbere bulungi